Yes, mbaniriza kadde kano muli mutya mwasibi mutya mwena bagifollowing bagita fa additive view abali Canada Toronto Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh batumedeko n'embeebaza ne bagamba nti muli bakabinya mawulire genzi nago akadde kano mawulire gannaku si malungi mbagamba nti mungeda kubanga munfollowing temujja kubanga mwejjusa kubanga updates zomba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno mba n'amawulire agaba ga trending okwetula eggwanga Uganda Nengero bategeeza nti bw'oba oliyo ng'obulamu bwo bulikiriya ng'oli fine ng'era g'ogamba nti oli bubi toli bubi wadde abantu bali bubirengera omusajja ono okugulu kwazimba laba okugulu bwe kufaanana era omusajja watu ateekateeka kutambula makanisa gonna ng'agenda bamusabirako ng'agenda w'abapasita bakole ki bamusabireko bonna era nga abapasita bali ku listi okuliko Pastor Tom Mugerwa, Pastor Wilson Bugembe, Pastor Kayanja, abapasita bonna abasinga bali ku listi eyo. Abo just bensobola okuba nkolaki bensobola okubanga anfuna Kayanja ya Bugembe kosane Tom Mugerwa ow'emutundwe musajja wattu ono aliko abantu abakola ki abamuyambako okubanga atambula abamuwa support era nga munaye musajja wattu oluusi abakola kiluusi aba asabiriza okufuna akasente n'okufuna ekyokulya naye nga current situation yo si nnungi embeera ye yakakati si nnungi wadde n'akamu kiva n'engeri okutegeeza nti munange bw'oba oliyo ng'olina ebizibu kituufu obirina ate kuno ku nsi teri atalina bizibu kinamala okulaba nze kuno ku nsi n'oba n'ensimbi ng'ozirina nga akasinga kajjudde omusimbi ebizibu temanya alina ssente eri abagamba bwenfuna ssente ebizibu mbabimazi tolina oba obituuse ssente ajja ojja kuzifuna n'ebizibu bijja kusigala bikwetimbyeko ebizibu bijja kusigala era wabawoko ebizibu era ebikutawaanya kiba kizibu kiba ebisesinga osanga abagaga nga balina ensimbi empya n'enkadde naye nga baagala omwana ng'abuze nakyo kizibu ndozulaba muno omunsi toyinza kubeerawo nga tolina bizibu kizibu naye ebiseera ebisinga waliwo olwoba n'ebizibu naye nga ate olaba waliwo akusinga ku bambi olaba ate kiki kikambwe nnyo kizito nnyo okusinga ku kikyo kati musajja ate ono bambi g'amazima akwasa ennaku lengera okugulu bwe kufaanana bapasita bambi bamusuubiza okubanga bakola ki bamusabira bamuyambeko n'okubanga abantu bamusondera kasente bwana bagenzi ku kyaki ezi zaabwe kuliko eya Bugembe ya Pastor Tom Mugerwa niyo ya Pastor Robert Kayanja bamusuubiza okubanga bamusabira ate munange bakole ki bamuyambeko okubanga bamusondera kasente agenda ova ku kyaki zaabwe zonna nga agenzeewo ng'afunyeyo ku kantu ng'afunyeyo ku kasente ng'afunyeyo kasente abapasita bensobodde okubanga mutegerako bayinza okugenda naye oba oliawo bayinza okwongerako ku bapasita oliawo banaaba basabye time ne bagibawa oba naaba basabye time ne bagibawa kubanga ebisesinga oluusi bapasita abasinga bayinza kumunyigawo oluusi mu zino gundi eza lunch hour services bwezityo simanyi ne bugingo ndowooza bugingo naye ayinza okubeerako ne bugingo ayinza okubeerako bapasita bawerako abayinza okubeerako ne musajja mukulu ono owa Dream TV pasita ni maama mwerabidde erinnya wa Dream TV pasita oyo naye yandibeerako ndowooza ne Ssennyonga bapasita bangi nnyo bewaddeyo okubanga basabira omwami ono ate bamuyambeko okubanga bamusondera akasente bagamba nti bagenda fe okulaba nga bw'abazze ku kyaki avaayoko n'akantu bagala bamusabire ate bamuweyoko n'akantu akamuyambako okubanga akola ki okubanga abeerawo time emala agamba Katonda atukwagala okukola ki okumuwonya ng'akyali mulamu so ate kumusabira ate n'agenda n'akola ki n'afa enjala eyo gy'abalaze kubanga essaawa zino busabiriza munnange bye bitambulatambula akadde kano ku social media ne bagita fa additive UG musajja wattu bw'atyo bw'akyobola nkugambe nti bw'oba olina ebizibu weebaze Katonda kubanga ebizibu olina bitono waliwo omuntu gwe tuwulira ng'ate ebizibu alina bingi okusinga naye nga kijjukire nkugambe nti kuno ku nsi tekuliiko muntu atalina bizibu Wala ne babebi baba n'ebizibu kubanga bebi ye ekizibu kye kiba kyakuyonka bbeere era ekizibu aba nakyo lwakuba
biba tebisinga byabakulu bye balina. Ebizibu bitambulira mu mitendera. Kyobula nkugambye nti eriyo omuntu aba n'ekizibu nga olaba naye kisinga ekikyo gwe ky'olina naye nga ssente tezimala bizibu. Sente just zikuyambako kubanga okola ki affordinga byonna by'oba oyagadde naye waliwo sente bwe zituuka nga ekizibu nga teziyinza kukimala. Kankyogere bwentyo nga teziyinza kukimala. Ebyaddala ng'ozina nsipitirivu bank account zijjudde ng'omusimbi olina mpitirivu naye ng'ebizibu by'olinako muntu wange nga si bya ssente naye nga bikumazeeko emirembe. Ono omusajja watumundanga ye bw'ati bw'ali awo obulamu buli awo bwe butyo oba oli awo baagala teekateeka ki kubanga bamutwala alongoosebwe balabe oba oli awo ayinza okuba nga ateera kubanga baagala okugula okwo ati sooba kulongoosa oba kulimu biki bifulume kukole ki kutoniwe oba oli awo atambulye nga ku miggo naye ng'okugulu bakoze eki okugulu bakulongooseza. Munange bitambula akadde kano ku social media naye nga ebizibu abantu balina ebizibu bambi abantu balina ebizibu oba olina ekizibu weebaze Katonda nti ekizibu ky'olina kitono ku ky'omulala. Munange bitambula akadde kano mwongere okuba nga mugifollowinga temujja kuba nga mugisa kubanga updates mba nazo each and every single day. Mba n'amawulire agava ga trendinga okwetoona eggwanga Uganda. Ne nkugamba nti comment section weeri awo obubaka bontera mu comment section ate osigale nga onfollowinga ozomulengera musajja wattu bwambi musajja wattu bambi okundowooza okulengera bannange ennaku eno bateekateeka kukola ki bateekateeka kumutwala oba pasita balabe oba oli awo banaabaako kye bakola bagezeeko kubanga bamusabira dengera okugulu we kwenkana abamu bagamba ddogo abamu bagamba oba oli awo alina ekirwadde ky'alina eky'amagumba manye eri ebirwadde by'amagumba oluusi ebikola ki ebizimbya amagulu g'abantu ne kuwaga kuti ne kuba kunene kuti eriyo n'obuwuka oluusi obuluma amagumba oluusi amagulu nga gavundavunda kampa endwadde empitirivu. Ebiseera ebisinga oluusi endwadde ezisinga tuzitegeera zimaze kulumba abantu bitumanyi oluusi betulaba ekituuka tumanya nti bulwadde kyo akawuka ka kika kyako naye endwadde zibayo mpitirivu endwadde empitirivu annange byannaku naye nga munange mugenda kubanga mumusabira musajja wattu ono bapasita bamusabire oba oli awo wanaabeerawo kaccenji asobola okuba nga afuna akasente akanamuyambako okuba nga alongoosebwa kubanga bapasita basuubiza okuba nga bamuyirawo omubiri n'okuba nga bamuwa sapooti emala balabe nga obulamu bwe bukyuka balabe nga life ye etiriira. Mbaagala nnyo mwena era mbeebaza ne bagamba nti mwongere okuba nga mugifollowinga pasita Tom Wemutundwe, pasita Wilson Bugembe, David Kiganda, waliwo wa Dream TV lwakuba omusajja omwerabidde pasita Bugingo naye asuubira okuba nga musabira waliyo pasita Wilson Bugembe. Bonna bapasita abo basuubira okuba nga bakola ki bamuyisaayo bamusabireko oba oli awo wanaabirawo ku njawulo. Mbaagala nnyo mwena likinga commentinga subscribinga nyiga kade bagita Fadi TV ogimbere bulungi mwera mbaagala nnyo.